Abakulembeze mu disitulikiti ya Wakiso n'okusinga ddala abalwanyi obutonde bw'ensi bakukulumira beeyita abawaggulu b'abaavu be bagamba nti bamazeewo entobazi n'ebirala ebigenda okuviirako eggwanga lino okulumbibwa ekyeya kyokka nabo bamale bafiiremu. Olowooza Pulezidenti Museveni eyo talinaayo mukiise kulaba nti kumbucha Buganda ali mu lutobazi alumazeewo era akuumwa bukuumwa ne ku mulyango toyingira. Bano okulaga obwennyamivu no basinze ensangi mu kuzza olunaku lw'obutonde bw'ensi n'entobazi olukuziddwa mu disitulikiti eno okulukozesa okutambulizaako obubaka obw'okutaasa obutonde bw'ensi. Entobazi abagagga tebagambibwako. Osanga omuntu ng'azimbye ennyumba ennene ya bukadde na bukadde nga tebamugambyeko. Ne basanga alimye amayuuni n'asimbamu ebikajjo ate ebyo byo ne babisaawa. Omukolo guno gwetabiddwako abakulu okuva ku disitulikiti eno abakulembeddwamu omubaka wa pulezidenti Nansana Ali Shafiki Nsubuga kw'ossa abakulu okuva mu kitongole kya gavumenti eky'entobazi abakulembeddwamu Wanyama Wilberforce ng'akwasa amateeka mu kitongole kino kw'ossa poliisi n'abakulembeze abalala. Abakulembeze bano bakozesezza omukisa guno okumenyayo kampuni ez'Abachina n'abagagga be bayise bannantagambwako ng'entobazi basaanyaawo nga bakuumibwa mundu ekireeta abakuuma entobazi n'ebibira okulemera okubitaasa. Naye kitukuba enkikwe nti bwe tugenda mu field be tusangayo baba bakuumwa ba mundu ne twebuuze mundu ezo baba bazigyewa gye batagula katale naffe tugendeyo nga naffe tulina emundu nga tubalumbye na mundu. Bano bavumiridde abasaanyaawo entobazi n'ebirala nga n'okuza ennaku nga zino zaafuuka kuyisa bivulu kuba ekitongole kya NEMA kyegumbulya omuze ogw'okugaba empapula mu ntobazi kye bagamba nkikoze ky'amaanyi okuleetawo ekyeya mu ggwanga. Impact assessment egabibwa tugenzo kizuula nti abantu bakomplaininga nti ate eno babagoba mu ntobazi enkya factory nekola ki nemerawo obo nno obunafu bwa kitongole kya NEMA ate nakyo kyensuubira nti kikola ekimala. Ekirala wabaawo abakulu abajja bo ne basukka ku mateeka ekyo ffenna tukimanyi tetujja kukyekwekerera. Waliwo abawulira nti bo basusse ku mateeka ne batayita mitendera mituufu. Oluusi naffe we tutuukirayo nga bannaffe abalina ku mmotoka oba bavudde mu minisitule oba bavuddewo bakama baffe nga bo baatuusewo dda naye ogenda okutuukawo nga empapula abamu baziina abalala tebaziina. Wano Wanyama wasinze n'alaga enkola gavumenti gyetaddewo ey'okugoba abantu mu ntobazi ate batandikirewo emirimu egy'okukola baleme kulowooza kusaanyaawo ntobazi. Nga tugezaako okulaba nti abantu bano bwe tujjayo basobola batya okubeerawo ne batambuza obulamu bwabwe nga teboonoonye tebazzeeyo mu lutobazi. Wano akuli obutonde n'obugagga obw'omu ttaka mu disitulikiti y'e Wakiso agamba nti ensimbi ntono nnyo esekwa mu kitongole ekikuuma obutonde bw'ensi kyokka ng'agamba nti ekitongole kino kikulu nnyo nga kyandisaanye okwongerwamu amaanyi. Kyakubiri tuli bantu babale nina staafu omu Kyengera Sub-Town Council alina okutambula buli wamu ye ng'omu kyokka talina pikipiki talina mmotoka oluusi ne budget tagifunye emusobozesa okukola omulimu ogwo. Tugezaako okusaba central government esobole okwongera ku ssente z'ekitongole ekyo basobole okutuukiriza emirimu gyabwe. Lw'ekituufu ze ssente ntono naye ate nga bye tulina okukola binene nga bwe RDC Nsubuga asinzidde wano n'avumirira abakozesa emmundu okutiisatiisa abakuuma entobazi era n'asaba abakulembeze b'ebyalo n'abatuuze okubalooperanga ensonga nga zino. Emmundu tuzikwata ne zigenda ne zikuuma entobazi ekyo nkivumira ne sekuvumira kyenna mu kasola kugamba nti emmundu zino zikuuma entobazi era ne zino ennaku ngaffe gavumenti twandizikiriza kukola ki kubeerawo but we support of protection and preserving wetlands zaffe era buli ali wano adeeka asimba omuti kulakona n'ensi yange. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.